Abavuganya ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu ka bonna akabindabinda batadde akacooka ebyokulonda ku nninga nga baagala kabeere kenkanya ku ngeri gye batimbamu ebipande byabo abavuganya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bagamba nti singa tebaweebwa mukisa kutimba bipande byabwe mu buli kifo ekitamenya mateeka kigenda kubafiiriza. Pastor Elton Joseph Mabirizi akwatiridde ekibiina kya Conservative Party bendera ku lwa banne bonna bwe bavuganya ategeezezza nti akacooka ebyokulonda koolesezza obutali bwenkanya ne kakunakuna bwe kaalese omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ne yeegazaanya yekka era ne yeefuga n'ekisaawe ky'eggwanga eky'ennyonyi eky'Entebbe olwo bo ne balekebwa mu bbanga. Mabirizi ategeezezza nti singa bonna baweebwa omukisa ne bateeka waakiri ekifaananyi kimu ekinene ku kisaawe Entebbe n'ebifo ebirala eby'enkizo era eby'olukale nga ne ofiisi za gavumenti mwozitwalidde ensi yakwongera okubamanya. Akalulu twakagendamu naye ground yeeyongera kuba mbi. Twali tulowooza nti Electoral Commission ejja kwongera okulongoosa embeera yonna etwetaagisa okuba akalulu obulungi. Emabegako wali ebipande byaffe baabisikambula mu kibuga Kampala n'ebyomukulembeze ne bisigalamu aliko. Kati kikwewuunyisa nti Entebbe wajjuddeyo ebifaananyi bya President Buhabulwa naye ng'ebyaffe abalala toyina woyita kiteeka. So nze ndowooza nti akakiiko k'ebyokulonda bwe katunulira bino byonna bwe kaba nga kali fair era nga kaagala akalulu kaveemu nga naffe tetulina kwemulugunya eri kakiiko kakole ekintu kimu ffenna katuwe treatment y'emu ffenna naffe kaveeyo katuganye tuteeke ebifaananyi ku kisaawe oba wano ng'oyingira oba ng'ofuluma. Wabula omwogezi w'akacooka ebyokulonda Julius Muchunguzi banabasekeredde n'ategeeza nti akakiiko tekavunaanyizibwa kutimba bifaananyi ebyaba bavuganya kyokka n'asaba abatuukirira abavunaanyizibwa ku kuddukanya ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'ebifo ebirala eby'olukale babawe olukusa. Buvunaanyizibwa bw'oyo eyeesimbyewo oba member of parliament oba president oba kansala oba LC5 chairperson. Ebipande birina okutimba ebipande oba olukusa olw'okutimba ebipande abo abeggwanyiza Entebbe zonna balina okufuna olukusa okuva mu abo abalina abekikwatako. Munnaddiini e Masaka alabudde bannayuganda beekaabireko okwerekerezanga mwaka ku mwaka ne basomesa abaana kyokka mu baana baabwe ne mubulamu asobola okulembera eggwanga lino nti emyaka 40 egyekutte ng'omuntu omu yafuga era nga yeeyogerako nti yekka alina okwolesebwa kw'eggwanga nti abalala tebasobola. Omusasi waffe Thompson Kayinja kaltuviire ku ntono. Eyaliko Vika General w'essaza ly'e Masaka Monsignor Joseph Mere Kasule alaze obwennyamivu olw'abazadde n'abasomesa okutendeka abaana abatagenda kukulembera ggwanga olw'omuntu omu okulowoozesa abalala bonna nti ye yekka asobola okukulembera eggwanga. N'agamba nti bwe kiba nga abasomesa abaana be batendeka tebagenda kukulembera ggwanga ery'enkya bateganira bwereere ne yeebuuza abasoma kye basomera. Bino Monsignor Joseph Mary Kasule ow'okusaza Masaka yabyogeredde ku ssomero lya St John Paul Mugwanya Complex saza Masaka kumula abayizi ku bafunidde sakalamenti ya konfirmasiyo abalala ne baddamu endagaano zaabwe ez'abatiisimu oba okumala omugigi abalala ne basembera ku mmeeza entukuvu omulundi gwabwe ogusoose nga kwabaddeko n'okusabira abayizi ba P7 abagenda okukola ebibuuzo byabwe omwezi ogujja ng'ate olunaku luno Director w'essomero lino omukungu John Paul Kagombe Mugwanya n'omukyala lwe bawezezza emyaka 5 mu bufumbo obutukuvu. Monsignor Kasule n'agamba nti kyannaku omuntu omu okugamba nti yalina vision ey'okukulembera eggwanga ne yeebuuza nti olwo bw'alivaawo ng'ensi eriba ekomye oba nti bwe yali taliiwo eggwanga lyali teritambula. Abantu oli alina okukulembera emyaka 3-5 nga mukulembeze tiwali asobola mulala tuli banaku omuntegedde nziramu nti tuli banaku nnyo okulanga mu Uganda oli emyaka 2, 3, 4 yeka yasobola okulembera Uganda kyenga balafu nabuli tuli bina kandi bibiri
Kisasiro kiki ebanja tene nnyo kakati nkiddamu kyenjogedde sikikyusa ne bwabeerani obubula wanga litwe omusumbu bwange omulimu gwange sigwa kubeera mu ebyo era singa nali nyambadde makooti nga mmwe nange naali bakulembedde bano muba mubatendekera ki kati ye director w'essomero lino omukungu John Paul Kagombe Mugwanya yategeezezza abazadde nti ensomesa y'abaana yakyuse n'abasaba obutatunulira bubonero buna wabula babuuze abaana baabwe ki ekirala kye basobola okukola ng'oggyeko okwogera oluzungu n'okubala n'ayongerako nti eddiini n'empisa ez'obuntu bulamu bikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu baziseeko nnyo essira. Salongo Tom Sange Kayinja ku CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building e Wakiso. Bali wamu ne Simba Pain Bam awakuluma simulawo Simba Pain Bam okakkanya obulumi. Musange mu matundiro g'eddagala gonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga kw'otadde amajani ga Lukoni Vanilla Tea gali mu akawoowo n'eddekende lya vanilla. Amajani ga Lukoni Vanilla Tea gasuse mu kuwomesa chai w'amata so nga ate bw'okozesa amajani ga Lukoni Vanilla Tea ku chai omukalu obuwomi busuka maama. Empaka z'amasasa ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere ziddamu okusanyibwa leero n'emipiira ebiri mu bisaawe eby'enjawulo ng'emipiira gino gya mutendera gw'okuddingana ku mutendero ogwa semi-finals. Abaana ba Mukwenda ab'Essingo bugenda kubeefuuka n'abaana ba Mugerera ab'e mu kisaawe Mityana ng'omupiira ogwasooka Entenje Lusingo yakubirayo Bugerere goolo zaali 2-1. Mu ngeri emu abaana ba Ssekiboba ab'e bakwerigana n'abaana ba Luwekula ab'e Buwekula mu kisaawe kya Bishop Sesese Mukono ng'omupiira ogwasooka Mubende Kyaggwe yalumba Buweekula omwayo n'egikubirayo emu ku bwereere. Empiira gyonna gigenda kutandika saa 9 ez'olweggulo era ttiimu eziyita wano zijja kwesoga butereevu fainaali yeneebaawo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja ogw'11 mu kisaawe Nakivubo. Difiri Jumba Solomon yagenda okulamula omupiira ogwa Ssingo ne Bugerere ate Joseph Masemba alamula Kyaggwe ne Buweekula. Obwakabaka bwakakasizza dda nti tiketi za final zigenda kutuuka katale nkya ku bbalaza ku siringi emitwalo 3, emitwalo 5 n'emitwalo 15.